ba promoter video ne bakutabukira for starters ekisooka tutandikire ku kya sente bagamba sente mwafunye nyingi mu baiko billion 15 you're getting 33 millions mu baiko 15 ebyo mbiwulidde ebimu mbirabyeko naye simanyi bwenyinza kubiddamu kuba ekisooka I have an office. I was not notified officially. Bampandikidde abantegeeza kino ne kino. Nange ebisigadde byonna mbirabidde ku mutimbagano nga bwe nkoze eki nga naawe bwe mbirabye oba bwe mbigoberedde kujjako kati gwe nga gwombuulidde basinzidde ku kyokwogera batyo bagamba nti no wasinkana President Museveni n'abalala wasaba sente za federation mwenga abayimbi yet promoters be babategeka mu bivulu and they say they have an allegation tino wagamba muno they are not promoters, they are demoters. That's what I said. Yeah, it's an allegation that we had. Mbakuba ekikono sijina kikono kyembakuba era sibakubangako kikono naye nze ndi president w'abayimbi era nga kinkakatako okulobingira ki abayimbi. Yes. Sente zino bagamba nyingi aba promoter babategeka bo bali mabanja mwetemweteeka ate sente mu mwagalo zitwala. Senga tubali tulina promoter one mwakoziyo butajja na promoter nempulira ekibavaamu kuba tebampandikidde tebankozeeko tebampandikidde notification yonna. Mbasaagala nnyo kutuula mu bigambo. And right now I'm hearing from a third party. Clips zolabinga Abitex ayogera what nze ndabye agamba tumubaaniza okuyimba nsonga simanyi na kumanya lwaki. Kyendowooza nti ekyasaaga abadde yasaaga mu kuba kati ambaninga atya era ku ki ekitegeera maybe ye ng'omuntu ne banne bayinza okuba n'obuyinza obugamba afe tukyaddamu muti but ekitegeeza mbu I will stop working because even right now emirimu nyina I'm booked. I have performances coming up. Abitex the president bibadde bibye no your president wa promoters ragambye no promoter is supposed to organize you nja kwetegeka tewali tabu ate kati baba oliwo abagaana naga nti nze sijja gula ngoye zo osobola ozeyambalira kati aba promoter bakuba bakutadde ogenda kwetegeka mu buli kimu. Mba nyina ate kati nyisiikola era mba nyina okola mba nja kuyiya engeri gye nyinza okukola mubadde oyagala ntoleka. There is ba promoter amaze okugatuyako video nga mulinga ababasinkanye mbaddemu omukulu Abitex ne Balunywa. Did you come to an conclusion tino genda no zabomba meeting nga bakyali bange naye kyengezako kugamba nti tebannaba kuntuukirirako kubaako kye baŋŋamba n'ekibaddewo olwaleero era simanyi ensonga zaabwe ziva ku ki simanyi na musango gwe bannenya kwe byogamba mbu bagamba ate bagamba ekisooka tosobola kunnenya kulobingira bayimbi banyina kikola kuba abayimbi bannonda. I'm a senior presidential advisor on the creative sector. Sina baluwa yaabwe n'emu ng'erina kye ŋŋamba. Ngesaako bilioni 15. Sina baluwa yaabwe n'emu mu ofiisi yange ng'erina kye ŋŋamba. Kati abwe nzira wano mu mawulire ntandika okwererejja mbanga ali mu kukola ensolo y'enjereere. Abitex sisaagala nnyo okwogera ku bya ssente kitegeera kubanga essaawa ya leero nze sikola Ministry of Finance sikola mu planning and biki nze ndi president wa UNMF. Ebintu ebimu balina kgenda ne babibuuza abantu abatuufu ab'okubibuuza babamanyi. What came to your mind gweba promoter abakedde wa minister honorable minister Betty ate kati ebintu byonna kwekalakasa because of the money that was given to you? Sina nnyo bye nnyinza kuddaawo kwogera kuba nange nabirabidde ku mawulire ng'omuntu omulala. Ky'oyinza okugamba nti bapromota si basanyufu. That's what I can say. Naye bisigadde mba nyina kulinda mpulire bagamba ki bo bennyini nga bantuukiridde. Naye tebannantukira nabo bakimanyi. Tebannaba kujja officially. Oli omuwayo oba babiri ayinza okukubira ne munyumye kuba babadde bange.
kati but they have to come to me officially with official letters or official visit or official what. Okay. There's nothing official yet. Okay. Gwenga mukwano gwabwe ngeje batali ntisi basanyufu osigaze enkolagana ku ssente onoba waako. Ekisookera ddala nze sirina ssente za kugaba ng'omuntu okyetegedde era simanyi na ssente kizimwogerako. The 33 billions that are given to the federation. Sizirina olina woziraba. Bilioni asatu mwesa. Ziriwa. Gwa tugamba gwa president. Ate nze mbagamba ekigwendaga nti tuli mu office zino. Bazisuubira okujja. We bali kukyogera buki bulungi so sizirina. No, the minister yagambye kino ssente baziwadde federation. Andi kakati ebyo mugende mbibuuze minister sinze. Bw'otunuulira abapromota bano baagobebwa eggulu n'abayimbi. One people is so generous Musalenga agamba nti abatusinga badde wa Eddie Kenzo is the president. Ate naawe ugamba tebakuwandiikidde. Anti kakati gwe obadde oyagala nkole nti nkugambye sirina official letter, sirina official anything. Okitegedde? Ndowooza mba ntegeereka bulungi. I don't have anything official telling me anything. Okay. Yes. Jeno wanabalaba tewabeerewo mbeera because yabagamba they come to you on Saturday bagenda wa Jeno. Mukwano gwange tusaakumbuuza bya Jeno okujjako ng'abadde alina assignment gye yantumye bw'abanga ansamoni nze Jeno n'aŋŋamba jangu oba n'abaako assignment jampa oba n'abaako kyaŋŋamba then I react. Naye Oweekitiibwa Afande talina kye yaŋŋambye sina receiving simu wadde text wadde email okuva gy'ali. So sina kintu kyonna kye nnyinza kwogera kikwatagana na nsonga yonna. Okay, kyebasabye oba si kuyamba kyebasabye okudda owa president omubagambire ti nabo bantu balina amabanja. Baŋŋambiddewa ka video bayise ku mutimbagano. Can you imagine? Kati tudde wano tutesi okubanga okuntuuza mu bigambo. The president, father, so we will sourcing a promoter on the Mulugunya Consonga Resume. I don't know nze nkugambye I've never had any official letter nga baŋŋamba nti kuzina ensonga naddala zino zemuli mu kwogeramu. They are my people we have met on so many occasions. Tukolagana mu bintu bingi. Okitegeera tukolagana mu bintu bingi naye kati kino kikwatagana n'eno embeera eriwo sina kyemmanyi era sina kyenyiza kuddamu simanyi nnyo kyenyiza kugamba. Mr. President, niona ni kwamba ni korana tayari westini wanitapezi program ya Trinity Monday to Friday. Specifically, however, came here jam session of what I saw greater and the first jam session here, and I think we are close to reply in Uganda. So fluently, okay. I've understood you very well, but I will reply in Uganda. Thank you for that, for the questions. Kakati, the thing is, one, ekikwatagana ne sensitization about copyright law, we haven't gone there yet. Tetunabagendayo okubanga tubannyonnyola. We haven't sensitized them yet, so they don't know much about the copyright law management system and the copyright law. But we are going there. Tuli mu nteekateeka. Twali tulinda budget okusobola okubanga tubatuukako. Ekyokubiri, the first sente ze baatuwa okubanga tutandika okwetegeka. Abantu ba Western Band bafuna entegeka zino okuviira ddala mu Kigezi, Ankole, Rwenzori, bonna regions zonna. They all got money okwetegeka. Osegeera okufuna office where they can sit and have meetings, boogere ebizibu byabwe babituleetere ate tugende naffe tulabe nga tubikwasaganyiza wamu. So they all received that ka startup for that. At least omuntu abenga ayina where they belong. And I believe you are sure you know they have our office. Naye nga ffe twagi sponsoringa kuviira ddala ku furniture, stationery and rent, and we are still doing so. Nga tukikola ekyo okuba nti batuula beekolemu omulimu where they associate and they beetegeke bulungi kubanga tusuubira bakolera ebintu bingi. Regional studios, skilling centers, and then
sensitization in so many aspects, including unity and working closely with the government programs as far as creativity is concerned. You understand? Kati, so we are still doing much so, but they have benefited so far through unity. Kubategeka where they hold their meetings from, and then we are going to phase 2 now. N'ebirala bingi bye tubayambye. Nga president nyowe kuriya interact with them abadde mu associations ezo ali abana bineteekateeka yo kugira ngo abebembezi baabo barimu baside champion bakabakasemu basire n'omukika they get money from here bazige bakuzireba then nyine n'abakuka offices ezo omusako bakuteekateeka kuba nibabireba omu bakuru bareba ngu federation efunire sente those artists nibatuka offices to get money bazibe ngu nibenda sente z'okulya akuba government zibadde I want it from horse's mouth. One, we have a circle, a real national for everyone, basing on the federation here, and it's UNMF circle, where every Ugandan artist is capable, qualifying. Buli asobola okujja na joining. Many they have joined and they are saving and they have been borrowing. It is on record. Abalala, another alternative to us, as we encouraged our associations that affiliates to us, including the Great Ankole, bekolemu omulimo betegeke batandike sako. Of course kyendowooza nti batandise dda, and we are going to go tugenda basindikira abakugu babayigirize bwe kikola. Then from there government yeewaayo okulaba nga okuyita mu UNMF and the ministry and OWC tugenda kuba tubateekamu akantu, tugenda kuba tubawaayo startup mu sako kubatandikira okulaba nti bakola ki. But most importantly, it's not just waiting to be given, but also adopt that culture of saving and borrowing. You understand? Yes. Maybe akamuheru nzagaruka gacansonga ya copyright akubito bano bari amahuriro ito kwature country tureba either sides abamwe nibagera ngo copyright law education neza kuyamba abagero amazina ba Edikenzo ba Omega ba tipo konka omwana ari ntungamo ariko rakesho ngara natekateka kuzo music ne basomta muyamba akubata ine na 10 cyo kushashura DJ kuzana music ye mwenu hati DJ ne waramushashura sente zo kuzana music ye kudafune mu copyright. So copyright tegenda kuyamba bayimbi bokka. It's not going to help people who are already up there. Copyright is going to help each and everyone according to their interest. One, copyright law management system that we are building. Remember, copyright law, it is already there. We already have a copyright law that is going on, 2006 Act. But it's going to be amended to 2025. 2025 Act is coming very soon. But through that, we have already built a copyright law management system that is going to be helping people. One, it's going to be installed on their devices, laptops, computers, in studios, everywhere, where you have options of coming and copyright your work. Then there are options, whether you want to give it for free or you want to put a price on it. It is not compulsory. It will depend on the creative and what they want. Osege kijja kusinziira kugwe nanyini rimbo oyagala dugabira bwere oyagala kuteekako akantu and the spreadsheet. Because songwriter, if you have a songwriter, then what is their share? The producer, then the singer. If you have done all that, you are the producer, the singer, the writer, then you take 100%. So we not tugenda kujja tubisomesa anyway, but what I can say, it is not true that yegenda kuyamba banene berere, but even the upcoming ones are going to be benefiting. But it will depend on how they are going to handle their works, because it is their copyright, it's their intellectual property. They are the ones to decide on how they want to use it. Yeah, it's a property like any other property, like land.
President ekibuuzo kyange kiri wenga okulembeze okkiriziganya n'ekyokubeera nti abayimbi mutandika okwetegeka okkiriziganya nakyo. First and foremost, you cannot deny anyone a right. Osegera buli muntu alina right okukola kyawulira nti kyalina okukola. Sobola okuba nga ndi mulimi ng'ate nze neetundira ebintu byange nakasera. Osegedde oba nsobola okuba nga nnima nga bwe nninda ono ajja abigule abintwalirirwa mu katale nga saagala kuyita muwaako oyo mungi. So it will depend on whatever people want. Promoter is here to stay and the musician is here to stay, but still people have to do whatever they want in terms of business. Yes. Ngambe nti ebimu ku bigambibwa nti architects kwe basinze okuba nga basimbisira bagamba nti abayimbi maybe basusse okuba nga beetegeka. Those are some of the reasons why tebaagala akasente kano ke bagamba nti mugenda bamukalubingayo veeri nti emirimu gyabwe mugenda bamugiyingiridde bagenda bate bakyalina mirimu bonga Kati buli muntu abeera n'engeri gy'alabamu ebintu era okweyagaliza si kibi oba okitegeera. Okweyagaliza si kibi. Bwe baba nga bandyagadde okuba nga tewabaayo muyimbi yenna ategeka kivulu si kibi, naye eyo endowooza yaabwe era ye suggestion yaabwe. Ekikulu kiri nti kyakutuula wonna bwe bayinza okutuula mu nkiiko ezisalawo ebikwatagana n'embeera z'abantu n'emirimu gyabwe okulaba nti bakkiriza ono aleme kwetundira nga balina mugulako buguzi oba okuga nti buli asobola oba osobola okulima ne weetundira osobola kikola ate naye bw'oba osobola okujja n'ogula omusiri nga tegunnaba kuva mu ttaka n'okuza n'oweetundira decision ezo toyinza gaana muyimbi kwetegekera sho okujjako nga kivudde mu mateeka nga paalamenti yeyisizza or something. Yes. Mulimu ebintu ebimu nga bannayuganda bonna balina osalirawo awamu, most especially paalamenti abantu gye bakwasa obuyinza. Paalamenti o cabinet. Esigenda kwano nga sikubuuliza kibuuzo kino kulikayo ku show ya Mami Halima n'oyolesa okuba nti muneewa oba kisajja kikulu bakola wali out of the oyita Hamza oyita ku stage abantu abasinga ekintu ekyo bakiraba Kenzo abalakaki akoze atya otutangaze mweyo embeera koza abantu abasinga balowooza nti oba kabiifu kano waliwo kabiifu somewhere kyali kyewuunyisa okumuyita wali osuubira kukola ki kumuyita oba kulwana naye gwolooza nali nina kukola ki oza wali osuubira kukola ki nze nga ne bondaba the whole of me wali osuubira kukola ki kumuwa haaga oba mukuba kikondi. But just that abantu bano abawansi si bwe kirina okuba naye nga olaba otya gwe wakiraba otya gwe tulondere wano kyali kitya bano bagambye kyali kirungi abantu balaba kiri weird abasanja obeera nga mukwatagana nga relationship sounds good. Oza kyandibadde ki gwe kyandibadde ki nze kyenkuze ndaba abasanji tebakwatagana gwandyagadde bakole bati byomwalabe bulabe munne kiwandyagadde not tell us your comment about that. No, that's what ekyali kinsuubirwamu kwe kumakinga sure nti promoting omukwanira nkwatagana n'abantu bange kubanga bantu bange they are not dramatic. They are very serious people and we are good. Abantu abatakwatagana n'abasanji baabo bagamba ki nga teyazaalayo omwana ensi tekomaawo ensi emuvinga on ekisinga obukulu kusharinga mukwano
na ku making this world a better place. Mr. President, waliwo akagambo ke wayogera mbu you can see on the fresh skin. No, what I No, ekintu kye nalingezaako okutegeeza nti life is what you make it. Yeah. Kyotereka munda kye kirabika wabweru. Mr. President, ekibuuzo kisembayo tuve wano. Muganda waffe ono okuva ku tayari agambye nti baweereza tayari oba tayari tayari si kya Luswayiri tayari yakyogera mu Luganda tayari. Okay, agambye nti abayimbi okuva mu Western baweereza ssente waye bawulidde nti zino billions asatu ani 33 billion zafulumye ne bagenda obanga zafulumyewa ministry mugende mubuuze ministry.